yesawa era nga saagala sawulidde saategedde e Falcon Bouncers Plus Limited presents Bukenya Geoffrey mwana mulenzi tanka ku screen tekyatandika era nga tugenda maaso saagala osobe Nakate Justin omuyisirayiri omugavana tosobwa mwana mulenzi Kisitu Sitanule mu firimu nyingi nnyo tugenda maaso n'entandikwa tosobwa Agisa Kamatte ku screen tugenda maaso nagazo ndabutereevu okwatanga ebiseera songa Lubega Maliki mwana oyo saagala oso omwana oyo Lubega Maliki songa Kalyango Katambula mwana mulenzi saagala kendo omusumba Kalyango Katambula saagala subwe Kalyango Katambula David ku screen ekyali ntandikwa Makabi firimu etandise The Boy Child tosubwa Kisitu Standing ate mutendesi waayo songa Bukenya Geoffrey mwana mulenzi tanka yenanye logerwa firimu eno Mwanje Steven Werono unaza akabanana yawandika ku lupapula tutandika na musibe nango obi Brenda mwana muwala saagala osube Nakate Justin omuyisirayiri omugavana ekyali ntandikwa Kisitu Stanley make-up wa firimu twatandika n'abasibe nga mumanyi obulamu bw'ekkomera kale gano okulengera abasibe waliwo abuuza muzeyi bakamusalira emyaka emeka ko emyaka 25 banenya gwa defilement omwana gwe nayagala mwana wa buwala mukulu bagamba wa myaka 14 abantu balina ebizibu ate bangi abali makomera nga takolanga musango gwonna yigira wewe yigira ndani wacha lugezigezi yako kama wewe alicheza na fande wewe kumbe gendo okulengera ne Kanyankole naye nga bamuleta Kanyankole naye nga bamuleta mukomera ekyatandika butandisi ndakugamba tubane Saalo ng'abizaayo akolera ku bwerere bwe kizibu kyonna kyonna oba bakusindikira byokola ki oba mayembe oba biteega oba bizinesi ezitatambula emikisa gye baba oyagala gikomyawo sente zikuyita mu ngalo nagamba essimu eri 0748 5515 oba 0743 041858 Uganda Saalo abizaayo akolera ku bwerere kumpi nango obulamu bwange butambudde ng'obubwo kati onalaba mutaka yemulugunya nnyo namubuuza buzibu ki koye nange munange ebizibu bye nnina kumpi obulamu bwange butambudde ng'obubwo bwe yalaba nga balinga abafaanaganya ebizibu Kanyankole kwe kusembera ewali mwana mulenzi ono gwe bayita Makabi tekya ottaka afayo n'olebyo buli onooza kumalawo nange byonna ebyensingawo bira tojja kubimalawo kansabe Mukama Katonda konka nyo nakutebeza byanje kyokka nze nga nagambye ku byange abyawe tokante biza bya kati ate ebibyo tebigerageranya na byange wadde byagala okufaanagana erieta muzeeyi awulira Kanyankole naye agamba amusibira bwereere namugamba sooka ombulire ku bibyo ebyange namugamba ebyange biwanvu kakati musajja ati yatandikira ku kitaawe gwe baayitanga Bogoya yali taata wa Makabi era mu kaseera kano maama wa Makabi yali lubuto nga olubuto lumuluma kubeera nga azaala mwana mulenzi Makabi atandikidde sitole wala nnyo ane mukwano olubuto nga lunuma nnyo mukwano kakkano ogenda kuzaala Bogoya yali alese maama wa Makabi okuzaala Makabi bino abyogera ali mu kkomera ekyali ntandikwa nabagamba Saalo ng'omwenunuzi atasaba sente waali ku bukizibu ekiganye leka kufaafaagana na bizibu nebigana n'otula n'ogamba ensi yakuleka ngo n'omusajja walinaga buzibu ekiganye kimukwase kyekimisa Saalo ng'omwenunuzi atasaba sente nabagamba essimu ali ku 0750014025 gw'aba amwetaaze ng'olina ebizibu ebigulemeddemu nga biganye ebya ddala otambudde osabye biganye essimu eri 0750014025 oba 0748192992 musawo yamutabukira namugamba kakkana ogenda kuzaala nga wamanyi munne ekigambo kuzaala atakitya gwe nti abakazi bayita mugeena gyotalabangako mu buzibu obw'enjawulo akaaba amaziga takyalina kyonna kyamanyi omwana nga amusimbye era Nansikombi yakabira ddala maama wa Makabi taata Bogoya bwamugumya munaye Nansikombi guma mwana agenda kuzaalibwa munaye Nansikombi guma
tukyatandika nagamba zino zo z'abaana baffe abawalu era nga tuba ne Jolo Quality Properties. Nabagamba kiyunga gy'obasanga emabega Vision for Africa, so ng'olunaku lwali lubadde lwa kugenda mu Jolo era n'ekya entombula weeziri ekireka gwa misinzo olwaleero kubira miidu obe ng'otwalibwa enkya ng'oyita ku 0702 549 oyagala ploti y'akakadde oyagala kudda waggulu kubira miidu kati bamusaba sente teyalina mu ttaka Bogoya agumya omukyala mugamu neekasooke ngende enji y'akasente kuba akasente tewali ate omusawo agambye ogenda kuzaala esawa yonna kangende enjira giri bakasente bwe nkafuna nja kukomawo zaali sawa 7 ogw'ekiro kumbe weyayitira mwana mulenzi Makabi ne bannaffe abagenda maaso n'okukola ekiro bwe bateegera abatambula ekiro bakole emirimu gyabwe batere bafune ekyagenda maaso n'entandikwa mwana mulenzi Madaala ne Kabaaya bakolere no n'abalala gwesebo bano ate mwe bandi obaana obudde olwekiro otunulanga lumonde omulinyi ne mulyawo lwaki mutambulira mu budde bwaffe gwe kyaliko no mukazi wawe mulwadde yodda mugenda maaso na Silver totusingako amagezi gwe kyali nja kujjayo Amadaala nga yiwe yakukubala yiti gwe kyali oleeta nenuguyo bami tokuba taata kwegere fukamira mankutaka muzanyira mu budde bwaffe waki mutambulira mu budde bwaffe wano oli ku fulondi toleeta nuguyo kiwulira wano nzaawo ng'eye ate gwe n'osiriko kitegeera balina omukazi bamugamba sente ko Madaala newulira byanyumya ebyekifa kamwana baali bakola ne Nalubega bakola kiro Nalubega alikiriya yenna mumucekere mwana Nalubega n'alagira bamucekere bamukebeeta amajja gaffe mwana oyitane yoyita sente zaffe gwe kyali bane mutusonyiwe bannange nga mudwaliro omukazi mulwadde banne mwandi mwana vala ayinamu kaasa kokka mwana Nalubega ne kali gwe omusajja omukulu bamutya n'olwasa otambula ekiro gwe fala tolina sente Gasiya sonyiwa maama Nalubega otegedde oti erinnya lyange gwe n'alagira bamutaasa ensi era musajja atuma amusala obulago ne batta kinene kyawanga ne gwe yali naye abatemu ne badduka nga amaze omumiza omusu teyasobola kuddayo ngeri gyagambye omukyala okunoonya akasente addeyo mu ddwaliro alabe nga omukyala azaala teyasobola kali alina mukwano gwe gwe bayita Kabimbiri yakeera ku ddwaliro Kabimbiri ye Kabanana Mwanje Steven original names kati amugamba nange mwami bamuyita Paulo Bogoya mukazi we yamuleese wano mukazi yamuleese yaleese wano omukyalo w'olubuto naye omukyala azadde bulungi yazadde bulungi muka Paulo yazadde bulungi muka Paulo yazadde niye yazadde naye yazadde bulungi naye omukyala yabuliidinze nnyo era kyamuleetedde okufa nga bamubikira mukazi wa Bogoya yafudde asoose muga yazadde bulungi naye yabuliidinze nnyo n'afa abadde amanyi yagize oba tubanoonya tubawe omulambo nga tumulabako n'omwami teyakomeyo yatudduseeko kale nona bino bizibu bijjidde ddala bannange ate bwe yavudde wano yatuuseeko bwe yabadde avudde wano bwagenda kunoonya ssente yagudde mbatemu abatemu ne bamutta ku makya bakedde kunoonya nga bawulira omulambo guli ku kyalo ngenza okwetegereza nga gw'oyo gwa Bogoya Paulo banenga kibi abadde aze nga amanyi omukazi yazadde bulungi nga atandise osagambiza naye ekyambala enviiri ku mutwe kwe kumugana omukazi yafudde namugana nange siina bwendi musawo kange netambuze mawulire ku kyalo kuba nange siina kyakola siina mwadde akawogo ali ataso ye Kabanana Mwanje Steven bino byonna Makabi ali mukomera abinyumya era ng'agamba kyokka ne ku kyalo kwe twali essaawa eyo twalinako baluganda bali awo nasigala nga ndi mwana muto nga ndi mikono gy'abantu abatali bange tekwali wa luganda yadde n'omu ne bazadde bange bomubiri babaziika mulimbo kitegeeza okujja kwange ku nsi tekwajja mirembe nagamba munaye waliwo yagezaako okunkuza nanzijjamu naye Mukama namujulira nga sina we natuuse kubeera musajja wa ddala era awe natandikira obudde ne bongera okudda ku bunnaabo bwe nafuna omuntu anyamba
atanzaala atalina bwampita. Bino byonna binyumya ali mu kkomera ye mwana mulenzi Makabi. Tukyagenda maaso n'entandikwa Silver tandikolonga bujonga nzenkweza nagamba kubira omusajja ono akuyamba ebizibu bingi. Akubulira ebizibu byonna ebikusumbuwa nga tolina kyonyeze tolina kyomugambye. Gwe mukubire bukubizi simu ogenda kulaba kyeggamba muganda nga abasajja gye balinga baddala. Oyita ku 0743 7994 0783 7994 oba 0754 nina okulaba nga njiya gana amakoyo omwana n'agafa. Kaadi ono omukyala gwe bayita Nabumba yali omukyala wa mutaka eyali agenze maaso n'okuyamba akaana kamakabi era nga yevuma omusajja agamba sebo omusajja azaala omwana ebbali agamba si wuwe kumbe wuwe alina mukulonda musika nteeka omuyiyiza sempuya ali anaazanya n'abaana kumbe eri Nabumba amuyiyiza nga omanya abasajja baagala abantu. Gwazanyirako tamumanyi okudda ku bbeere lya nnyabo tajja kubeera wano oyo omwana. Omukazi yalayira ali omwana tagenda kubeera wano gw'osaaga n'abakazi. Omukazi nga wa mutima mubi nga yakombye kwerima ne oba ogamba otyo oba ogamba ki omutegeera era omutegeera bw'omuseera wuuyo yatandika otunula ng'ekifundikwa nga tayagala mwana oli Sennoga yamugamba gwe simanyi isinyedde eri kuso Sennoga jangu nemerera gibezedde eri ku sowaani oli mu kusiriwa na busiriwazi kyobola bukyusakyusa amannya nedda kamalirizeemu kano kandi nakyusa ddi erinnya ate mbuli abakuyita Sepuuya Sennoga kankubuulire oba kiki kazannyo kanyuma alina abaana taata nga bwemanyi taata wewaka ya amugamba ye Sennoga. Omukazi yatandika ogenda maaso n'okutunula ng'ekifundikwa. Ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso kale kyatandika okwongera omubo by'omutwe nga byalaba si byalaba. Nabagamba kubira omusajja ono muganda wange akuyambe gwe yalinga yafiibwako emboyi n'ebisiraani nagamba akunaazaako ebisiraani byonna n'otandika ofuna emikisa n'ofuna sente. Nakugamba gwatunda byotunda nga tibitambula alina omukisa gw'obugagga ogutunda n'otunda ebyamaguzi nebiggwawo. Gwatunda mu mudaala mu katale alina omudaala ku kkubo gwakola emirimu gy'okutunda ettaka kutunda byamaguzi. Nabagamba ono omusajja mumwettanire ogenda kakasanda abasajja baddala. Nabagamba essimu oyita ku 0709 995 oba 0750 3 96 0750 3 oba 0709 995 24 yatabukira omwana aleeta amazzi nga gasuu n'amugamba ekidomola wakyasiza yangu leetera amazzi kisiraani gwe n'okatuma ekidomola kiramba ne kalone kaleta ekidomola kitundu naye nga mazima ddala gino myaka kijotuma ekidomola ekiramba naleeta ekitundu n'omugamba ekitundu akiyiwadde yaleeta amazzi amalala. Abakazi batulugunya abaana b'abasajja. Ono weewuunya yali alowooza mwono omwana segundi oli Sennoga yamuzaala n'amugamba ngenda kulaga gwe kisiraani dakiika 5 nga kali wano bw'otaleeta mazzi ngenda kujjamu omumiru kisiraani. Gwe ddayo nolinga omuka gw'emmindi ozungazunga. Abakazi bazibu. Yajja buzimaka ga musajja Nabumba n'asanga nga yazaala n'abaana naye ekimuluma ye takola kitalina mwana maka. Kali alowooza omwami yazaala omwana ebbali amulimba. Kati mu kifo kwagala omwana oyo asobole naye ofunirako omwana omulala yatandika omutulugunya. Kekaana kano kamakabi. Amazzi galiwa genda kutumya? Ekidomola kyange okyasisa kati nsigadde kunywa gwe kisiraani gwe n'okatunule maama abaneesi nakuba omwana ku kiyinja. Tunula ekidomola bw'okyasiza. Laba ekidomola kyange bw'okikoze gasiya bulolo kale g'ebipale. Laba ekidomola kyange bw'okikoze mbwagwe kati nkikuliise. Ate genda ogakime mangu ogaleete nga gawera. Muganda wange bagamba atamuzadde yamutikka ejjinja. Ekimuluma mwana ono kuwuza mbu ye musika. Yalowooza mbu ye musika era agenda osikira ebyobugagga by'omusajja. Ekyo ekintu kirumya abakazi bangi omutwe nga nazadde mwana wa bulenzi obanga omwana bannange yakwata ejjinja amwabuluze nekyerekani omwana yasanga ebizibu bingi nnyo Makabi ono ng'ate omusajja ono yali yayamba muyambe mulekwa abazadde be baafa nga naye tanategeera ku nsi
maka bibiri abinyonyola nga ali mu kkomera. Nabagamba Ssaalongo ngo bayita Muwanga wali okugenda maaso n'okubeera ng'akuwangira obugagga bwonna bw'oyagala butereere. N'agamba yagaba akasente nga kalinga luno lukakuwa okateeka mu bizinesi n'etutumuka, oba gwatandika bizinesi mukubire akakuwe nga luno ogenda otutumuke otandike bizinesi etutumuke n'ebintu era binnyo byakolako. Nabagamba essimu eri 0752 450368 esimu giwandiika eri 0752 450368 oba 0700 36 nziddamu ali ku 0752 45 0368 oba 0700 omwana newe bwebasi kimuluma yamugamba nagambye ozinge empapula zino nozikola nnyo okuzinga oli musumagira busumagizi yangu yempapula bakira nti bazeetaaga va mu kugenda maaso n'okulondobala yangu ozinge zigwe kasi ya buloolo emmere waleetawo wanyoko nolya ya bwereere. Olaba abakazi mukagenda gabana musika bwa wano olaba abakazi n'okatunuulira ekyo kyekimuluma. Nabagamba bagala okuzanya ne mwana mulenzi kabana n'essimu ye yiino muleke kanula bukanuzi maaso otuulire ekitone okyebakire nagamba oba yakidde bugagga yita ku 070552 oyogere naye 070552 otumbule talanta yo leka gyebakira. Kugambye essimu eri 070552 kubira mwana mulenzi kabana na Mwanje Steven. Musajja ati yatuuka nga alina ebisago, omukazi amufukidde akayinja mu ngato, byamulangira si byali amuyisa bulala. Nabagamba Ssaalongo Mukasa Munnakya gwe mumbuuza nnyo essimu ze akola ekintu n'osooka olabako n'olwoka omusasula. Nabagamba oba olina ddiru ogenda gigoba nkya mulabe eggulu limu omubuulire akola ekyolina okukola enkyoka era eyitemu gobe ng'ogenda goma mulimu n'oba ogenda goma mulimu waki mama ayagala kunsita mukubire kasajja mbe taata katale kufuna ebirowoozo naye singa amanya obulamu bwe bugagga tekayagala gamba taata nda kumugamba kasita waali tekayagala gamba nga taata naye kagamba kamugambe kali kamanyi yakazaala kali kakoye okubonaabona. Nabagamba essimu za Ssaalongo Mukasa Munnakya gwe muzimbuuza essimu eri 0748 93 okubira Ssaalongo Mukasa. Teweetolako nagamba omukyala nga agenda akwenda ku 3 zokka nga akomyewo ate omusasula omaze kumulaba nga akomyewo. Omwami yagenda neyekyanga n'abaana takyaweerera naga akubira Ssaalongo Mukasa. Bizinesi zigootana amakubo g'ebyenfuna baagasiba ne mufuna sente zikuyitamu gwafuna ebizibu buli kya buli kikanagamba lw'ensonga. Kubira Ssaalongo Mukasa azigonjole bulambalamba ng'oyita ku 0748 93 oba 0773 Munnakyaggwe Ssaalongo Mukasa ojja kuba omufuna okuva mu nsozi z'ekyaggwe. Gwe Ssennoga naawe Ssennoga omwami atuuka nga yeebaka nga bw'omanyi n'akuba omukyalo omugongo. Abakazi abasinga benfuna nga abatayagala kubeera nga mune wabeerawo ekitambula kati Ssennoga nga akyuka. Omwana wamugambye biki Ssennoga? Omwana olowooza akyawulira kale atandise okutema omwana ebigambo. Omwana tomutuma mulimu n'agukola. Nsigazza kuva mu maka muno ofuna omuntu omulala n'akufumbira nze nabbumba. Kireka ekyokgenda maaso n'okubeera nga ofuna omukazi omulala kyekibulayo. Ate omwana yakoze iki? Omwami jjukira tasiibawo tamanya. Omwana oyo ani amuzaala? Namugaye kambuza omwana oyo ani amuzaala? Ku baganda bo bonna. Siraba yayina mwana. N'ate mpulira akuyita taata. Omwana oyo wamuzaala mwani gw'otayogera ni nnyina. Owulira abakazi kati ebyo byolondola byaki? Namugamba ebintu by'amaka bizibu. Ekyamazima abamuzaala bonna baafa nange nayamba muyambe ne muleeta mukuze nga mumanyi omutima ogw'obuzadde. Era maama yasooka obeera naye. Maama olwafa ne ng'akazi gye ntandika obeera naye. Bino abinnyonnyola omukazi wala Makabi yali ku mulyango gw'ekisenge ng'abawulira. Makabi yali abawulira ku mulyango gw'ekisenge era n'awuliriza omwami engeri gy'annyonnyola sitole yonna musajja wate engeri gye yagenda maaso n'okuzaalibwamu. Ku kyalo kuno mmwe mwali musinga ssente.
yamuga ku kyalo kuno era ku baganda bo bonna mwe mwali musinga sente baalabamu era ku baganda bo bonna baalaba mu ggwe nga gwalina oyamba omwana ono kulwokuba maama yali amulabirira era yeebazenga bwali omusika omwana oyo yannangidde n'afuukira ekiba n'agenda maaso neeyogera nga bali omusika wa wano kyekimuluma n'agambye agala okuzannya esimu yita ku 0701 522 ogende mwana mulenzi kabanana 0701 522 ojja kumufuna kandi omwami yagambibwa ebigambo bingi nnyo n'agamba mulina eddala omwana ono kiki nayamba muyambi Makabi anaasoboka bw'anaatandika okweyisa bw'atyo Makabi yali ku mulyango gw'ekisenge ng'awulira omukazi ono amutema ebigambo eri omusajja yamuyamba gw'ayita kitaawe yamugamba wandibadde obakowoolaga oba ku erosi omwana ono ne bamugonjola ayitiridde bwe yandikomye bw'otagenda maaso namuwabirako erosi nja mwekolerako owasa ekyo mutta aveewo kuba tombulidde si gwamuzaala yamugamba mukwano kakkana omwana yali awulira olwawuliranga omukazi yeewera Makabi teyalinda kiddako omwami agenda omubuuza esaadi zange ziri luddawa omukazi mukambwe alinga bwolaba omusota mukambwe ng'omusa atandika omugamba tomanje zibeera genda ofune esaati ogenda omukangavule Makabi olwawulira ne bagenda muyisaamu ow'embuya yafuluma mpolampola musajja wattu anoonye engeri gye yeekwekamu taata aleme mukuba kuba omukazi amuwayiriza ebigambo byatakola kyekaakola ne keesogga pipa kaasalawo keesogga epipa oli waafulumira okunoonya kibooko nga munnaye afuluma yadde amanyi Makabi ali wano Makabi ono Makabi oluwa Makabi yali akava mu pipa Makabi ali mu pipa watyanga omusajja amuguddeko mu ddulaamu ye ey'amazzi erembeka amazzi g'enkuba taata si ayina amaaso gamulinga etulo ekonedde mu katogo yavayo n'obusungu ng'asanga ekikere ng'ayagala Makabi oluwa nesaani yagisiba kifuula nnenge okumanya obusungu bwali bulinnye ne mmala nkwata akaana ke nalonda obulonzi Makabi aganoonya Makabi ng'amulaba Makabi ali mu ddulaamu omeze nkulaba naye ojja kundaba mpozi nga sinze Ssennoga yagamba ojja kundaba mpozi nga sinze Ssennoga eddira enkanaga Makabi kyeyakola yava mu ddwa musajja wattu n'adduka ewa mukwano gw'oyo gwagamba ekitaawe yajja ewakikanga muzeeyi kikanga anyonyola ebizibu byayitamu maama tamuwa mmere amuwaayiriza yamuwabidde wa taata kwaki kyewamukoze ekyo ekyakulopisese wa taata we wa kitaawo ono ekikanga gwe bayita mwana mulenzi Kisitu Stanley okakasa tolina kyewamukola naye omukazi oyo ayinza ati okukola ekintu ekyo okakasa mwana gwe tolina kyewamukola naye bwe kizuulibwa nti namugamba sirina kye namukola naye bwe kizuulibwa nti omukazi obadde omuyisaamu amaaso ngenda kuwayo lunywe nze nkubuulidde olumu mukolaki mubeeraawo ne babagamba omanyi nammwe bwana mwe temulina mpisa mubeeraawo ne babagambako ne mwefula ab'ekitalo ne malazuula nti olina eddalu ojja kulaba ekinakutuukako tugenda maaso tula gye bayita Makabi the boy child okuva bannaffe aba Falcon bouncers plus okubeera nga banyweza okutuusaako egenda maaso ekikumpisiza kati kikanga teyali mubi kikanga nzaala yenna kiwogo yamugamba ekikumpisiza munange Ssennoga kubuulira bizibu biri makaago kati ate obimanyi otya nga nze sibimanyi nyinimu toyambanga omwana omulenzi namugamba omwana omukazi amuyisa bubi amumana emmere ko noomanyi mu bulamu buno toyambanga omwana omulenzi kuba abaana abalenzi bazibu naddala ng'atandise ovubukavubuka ennejusa obudde maama bwe yamala n'embwe kale mutuufu omwana oyo namuyamba kuviira ddala nga muwere maama n'abeera naye akoze ebintu ennejusa ekiseera kyonna maama kyeyabeera nakyo nekyemuyambye kati awo amaanyi weganzigweramu namugamba ate yatandika atya okubeera nga ayogera ku maama ebintu ebitali bituufu kweni amaanyi weganzigweramu abaana bawaayiriza namugamba naye nno n'omwana ateekeddwa okubeera nga alina ensonga ze oyinza otunulira omwana nga naye omukazi naye muzibu era abadde wano ng'azinnyonnyolamu tosala gwakawera nga tonnawuliza era abadde wano ng'omwana azinnyonnyolamu tosala ng'ogakawera nga tonnasala gwa kalenzi omwana yayinza okubeera nga mutuufu yali wano n'amuyita tosala gwakawera nga tonnasala gwa kalenzi sina buzibu n'akayita Makabi kajje
jangu kitawo uno Tato munyonyodde enkyonga gyonna gye nkugambye endowooza. Omwana oyo nti nnyina amubonya. Omwana oyo angambye mu nnyina mbonyabonya wootali. Amutikka amayinja, amutikka amazzi g'atalina kwetikka, amumma emmere tali ogwolaba talya mmere. Era taata omukazi yali yamuteekamudde ebigambo naye ataliko tunula ng'entunu kalabayo. Oyo n'amugamba omwana oyo abonaabona. Maama akola ebintu bingi. Ate agaye maama we akola ebintu bingi so wandi ndikomaawo. Kankubuulire. Olaba ono omwana. Bakuma ku mmere waka. Wakasaba kuma emmere. Iye bakuma emmere. Bakuma emmere gwe. Oyo omwana alimba. Okalaba kano jangu. Mbadde nsaba kampe. Asoko kandekera enembwe. Jangu yitawo wano ogenda kummendegera mukazi wani gw'omanyira. Gwa mumpasiza yitawo. Kikanga yagamba okubira eddakali wanunga kanimba ku myaka gino ate nakalabya amaaso ngizikaga muggula olimba otya omusajja omukulu ngaaza ameze buli bwetaagisa noddamu kunnimba kyokka omwana ow'obulenzi kyobula abanesi akuyamba mwana wa bulenzi bazibu baana bazibu bwe batyo haze kuuza omusajja yeekuliza ekirevu nze nanze nakyamasanaali adde mu kunnimba Taata munaye bansonyiwe taata akwegayidde makabi ogenda kunnyonnyola. Otandise kugenda maaso nakunsaasanya ku kyalo nga mukazi wakuma emmere. Nze yakuzaala saakuyamba buyambi. Abantu babonaabona. Naddala munange ng'owakula nga tolina bazadde booli mulekwa. Omwana yenna we yandibadde asabira Katonda oba manya yandibadde asaba Katonda. N'amuyamba okubeera nga bazadde bawangaala nabo ng'abalabako. Kuba abazadde bava mu nsi ebizibu by'owulira ebisoda n'ebidaala. Era musajja wattu abinyumya ali mu kkomera yono makabi. Agamba olaba saafa ku olwo wallahi ndifa dda. Obulamu ne bweyongerayo bwe butyo anyumiza banne mu kkomera laba nno Kanyankole. Ali mu birooto aloota asayininga ceke ya bukadde 3 naye ng'ali mu jjeera. Kali agamba yaddukayo nga bamubonyaabonye ekisusse bwe yagenda ku street yatandika okubba mu street z'ekatwe. Yatandikirawo yalaba nga wakati ajja kusobolawo baana bangi abali ku makubo nga weebuza lwaki tali mu bazadde be lwaki tali waka walina kubeera. Kumba abazadde bagenda dda. Abantu abasigaza omwana ne batamuwuliriza. Kyekyanviirako genda ku street n'atandika ate emize emirala bangi abakozesa ebiragalalagala nga yononeka n'obasanga n'ogamba obwono yabaaki kumbe mune obuzibu byaddala munnange ku baana bano abato. Kyobula munnange abazadde bavaawo olina akulekera omwana abazali muyigiriza omukwate ng'ekyatika kubanga abaana babeera basobya ensi baba akagira batamanyi ensi bwetambula. Ogezaako kyosobodde okugjako ng'alimye nnyo naye omwana w'obulenzi alabye ennaku mu nsi eno ate okusinga kuwa obuwala kubanga emikisa gy'omwana omuwala gyo gibeera miggule egy'omulenzi gibalibwa ku ngalo. Ekyagenda maaso nga newankubadde ensi nga yatabukidde omwana omuwala ate zidde okunywa bigenda kuggwera wa Silver Tanikolo nga bijja nagamba okwatanga ebiseera nagamba tuba ne Nalongo ne Ssaalongo. Nalongo ne Ssaalongo nagamba bakolako buli kizibu kyonna gw'atazaala atafumbirwa atawasa afuna embuto nga zivaamu emirimu gwe gisumbuwa ofuna guno ofuna guli n'ogenda ogenda ku mulala tonywera oli awo olinga mpuuna amalungu nagamba kubira Nalongo ne Ssaalongo bakubula ebizibu kwe biva. Nalongo ne Ssaalongo balina ekyama ky'obugagga bwe buka bakiina abasobola okubulya buyinza otereeza embeera. Yita ku simu eri 0750 631 esimu eri 0750 631 oyogere ne Nalongo ne Ssaalongo kwebali kati essaawa zino kobenga olina babbi nga bakubbanga oyagala bakwata kobenga olina mufere yakufera sente zo agenda kinnyonnyoka ajja muleeta nanjuki Nalongo ne Ssaalongo boolaba tebazannya. Gambye esimu eri 0750 631 oba 0752 01489 mumanyi okugamba mu nzidduka kugambye eri 0750 631 oba 0752 01489 ojja kwogera ne Nalongo ne Ssaalongo bakuyambe bizibira bingi nnyo ndolondo. Bw'atyo omutaka atandika okubeera ng'abeera ku street musajja wattu bw'annyonnyola eri mukomera gy'ali yatandika okukwatagana ebibondo by'abaana abalonda obugundi obucupa abalonda scrap. Olwo omwana atandise okugenda n'ensi gye bayita okubungeeta n'ensi. Tugenda maaso tulaba gye bayita Makabi the boy child okuva mu Silver's production ne bannaffe abatu esinga bwolengedde n'aba Falcon Bouncers plus
owa ate kati okwatawo eyo gwe mwana kyali tugenda no ewali obucupa obungi mwana nga bolekera Makindi balonda obucupa omwana natandika okwononekera ddala bigenda kugwerawa nagambye kubira omusajja ono akubulya ebizibu byo nga tolina kyomugambye era ekimu bwe kiti nagamba omusajja ono agenda bikugamba kino kyava ku kino kino kyava ku kino kino kyali bwe kiti kino nga tolina kyomugambye nabagambye kwata essimu omukubira essimu eri 0743 79978 0743 79978 kwali agenda kuwuliriza akubulya buli kimu nende eri 0754752498 isaba kundagirako ewa Mr. Mukasa badde bantumye naye embuze kakati onabuuza bamulagiri wa Mr. Mukasa owawali ng'okyama ku Ssejjembe obuulizaako obaana bano batandika okuba era mubuuza Mukasa namucapa essimu namuzomba essimu abadde yefula amubuuza muye abadde alondo badde namulagire wa Mukasa omwana bwe bato nga tamugenda maaso namuzobola Denge yabba essimu y'omusajja ate kye kibinja kyani kyamakabi ebyamazima nagiba naye namwe temwalya okulya twalya ate abaana bano bwe batandika naye namwe essimu naginyaga naye namwe temwalya naffe twalya bwatandika okugenda maaso n'okubba amasimu olaba baana kulira mu kibuga ng'amanyi buli street ng'essimu agiwa abalala okulengera Denge nga bamunyweza ojja kubba balala oyanga ojja jimpa omusajja atabuka ng'akuba Denge ojja kumpa essimu yange osiriwalira kwani gwe mu bbaani owa essimu kijogamba kyenze sinaba ku ssimu kumba agiwadde abalala ono lwagwa wansi kagwa Denge yazaako buzza kagwa lwanira akasimulozi akafuna bwe batyo bwe babeezangawo obulamu ku street era bwatyo bwe yakula mwana mulenzi annyonnyola ebyamwe biriwa solindeko kati aye mwe temwabye gundi ate kati muleeta ennugu yammwe nze yabye simaati era nze alina okulya gonja n'amenvu mwagala naffe tulye ku nkoko bannanga afazali n'ebikaseera mutuliisa mutuufu kawunga na kijanjaalo bayiyanga nga bali ebyebbeeyi lwe babbya essimu eya smartphone lwe bali ebyebbeeyi wozomba kato kyali ogifunamu 13,000 omubbi takola loosi naddala nga kyatunda akibbye bubbi bwe batwe babeeranga ku street Makabi annyonnyola nagambye buli wasane tuba tudda mu jjolo era etambula abaana bazibukidde olwaliro badde banyole bagenda enakifu masazi wa lipooti ezakakadde emayangayanga kakadde nagamba kiyunga 2 kakadde n'obukadde obubiri kiyunga Namugongo road poti kweziri simbere wakasuta gwagala ozimba amaduuka gwagala okuzimba amaka ku kubo amazzi gali kumpi buli kimu kwegamba kyanjawulo wayita emyaka 19 after 19 years nabagamba kubira jjolo abeerako bulambalamba ku ssimu ze yita ku ssimu eri 077663 oba 0700 116403 emyaka 19 nga giyise Makabi bwatu yavubuka najja wasa mwana nannozi era yene nannozi bali bulala naye nga bwomanya abavubuka tebabeererawo abayagala bw'aba ayina gundi Solex then afuna egaali endala yate eba yakolako bavubuka bamikisinga tavuga gaali empya ate ovuga ey'eddenge eryanuubukako nafuna n'ebiziizo olusinga byaggwako ate nafuna n'erikwalaali kati eno egaali gye yali yafuna ne banene naye mukwano bannange Makabi kyokka wenayina mutuufu omulundi gumu gokagoka nojja n'otula butuuzi wano n'olondo balanga ekitagasa kale ate naye mba ntudde guno omulundi ogusoose then ate kati mba nina okugula ebintu byagundi hani mukwano kwatira wano annange webale nnyo bayi lwakuba muna erinnya liwampadde nawe bannange mbadde ndi eno wa Makabi andi tukola olwo naawe abaana ab'obuwala bagende bagamba nze siri gundi seetunda naye beetunda nabo tebategedde kubanga omala okubeera naye oba olina omuwaayo ateeza ekizigo oba olina omuwaayo ezimubeeza olwo aba teyeetunze Makabi agenda owulira omukazi ono alina omulala gwakubira essimu amaze omuwa sente ate akubira ani akubira ono akubira oli bulidde jofule yamukwana ebyaddala omukazi gwe mbanitangao okuwasa nja mulondola ndabe nga omanyi ono yakulira ku street era abakazi wadde mbogenda maaso n'okukyusa nga akyusa engoye baba tebeeguya teyakula na bazadde be yakula abonabona kati omubuulira ebyo yagamba ajja mulinnya amanda so nga n'abaana be yafunanga
yafuna bano abalejjaleja babanga banneekolera gyange bw'amala zifunewo ng'ate agenda ewa John era yasala busazi nga dde ewa John ng'asasokola banaye mwana gwe Namitala amannya abagakyusa abaana abo buwala eri bamuyita Nansikombi eno n'Abanamitala wali ne bamuyita Namaze wala ne bamuyita Nabukalu naawe waluddeyo nnyo wangambye ogenda kwangu ani madde nkyamaliriza emirimu gya maama ewaka neŋŋamba mutuufu ojja kugira kumbe ono yajja asooba alabe ono omuwala bulijjo gwagamba okuwasa awulira mutuufu omuwala gwagala abe naye yajja amugoberera nga zze wa John neerekana ate nonimba lulijjo juzi mbw ate simanyi ojja kwangu ate nookeerewa olisanga byonna byenkuterekedde mbiridde nembimalawo nawe tebiyinza kuggwawo birina kimanyi ngenda kufuulira ddala omukazi owenkalakkalira onkuwasiza eddala tewali buzibu nange njagala nkufuulire ddala nkufuulire eddala ddala baze owenkalakkalira abaana ab'obuwala tebatereera basaavinze ensi eno naye tebamatira kyobula abafuna ebizibu so kulinda kati ngaonkuteko obukwasi gwabadde anjakiramu ennyombu nyangwe kati kyoyinza okukolawo shiya ekitaggwawo ekiteetoolako siya kati ate woba ozze kikigaana kale tekiggwawo naye era omuntu mubutuufu oba obadde omwakiramu era omulaga interest omulaga interest gyo niba newankulira akalevu abawala bawaana n'awaana omulala ate nino n'awaana omulala abakazi bazibu abaana abasajja bayinga omu wa airtime omulala wakyemisa n'omulala yasiba enviiri omulala yagenda maaso n'omugulira ebirala abakazi bazibu nali ne John agezaako okuweeweeta kyokka yabadde ne Makabi yajja amugoberera John naye amusuubiza okumuwasa omufuula owenkalakkalira batera okubaamu ebirungo nga buli musajja amufunako abayagala amuwase naye nga tatereera ekyagenda mu maaso era yali ali ene wa John kumbe John yaleetanga abakazi ab'enjawulo nga bomanya abavubuka ba street ziba teziri busa ng'omukyala John gwe yagamba okuwasa wuno tazze yajja asooba waliwo yamubagulizaako nti yeeyita Namitala John gwakwasaganya yagenda otuuka nga bali mu kisenge eddiro liraga nti waliwo ababaddewo naye ddala omuvubuka ono gwe neewaayo ne mwagala atandise okuleeta abakazi mu nnyumba muno bw'ato nga bulijja nnimba Nabbosa waabwe ndabye Nabbosa gwe yali ayagala John nga yamusuubiza okumuwasa era ng'amulambulira ng'alambulirira John naye muwala akigwayinza okuleeta yanoonya ekyokukola n'ajjaaga okulipo yali mu nsondo n'omuwala nina omutema tagenda kunjagalira John nga John yansuubiza okumpasa naawe naye lwaki mupapiriza kali John ono sebo genda kutema ompulire kati yafumita mwana muwala fakisirano njagalira omusajja ono eyeeyita Makabi agenda oyingira ono afumisa omuwala John yadduka gamugamba okoze kyaki ozitutte omukazi Makabi we yayingirirawo John yafuumuuka ono Nabbosa yata mwana muwala olaba kyokoze mukyala wange oli ajjamuka ettalaba obwenzi bwaliko yagenda oyingira nga bamusizaamu lipo kati ate Nabbosa nga takuba ndulumba omutemu uno Makabi nga gwe bagamba mbu ye mutemu byonna abinyumya ali mu kkomera era musajja wattu bwe batyo bagenda maaso n'okubeera nga bamusiba wazira okumusiba yava mu kkomera tumulengera ebbanga nga liise ayimiriza emmotoka wasibye otya ssebo bulungi ssebo kutwalako akaveerako kalimu ki olinamu ki kala temuli kirimu naye mu kaveera leka tulabe n'asooka akebera yasanga agiseka matte buntu bwange embeera yamukwata yakaddiira mukomera nga bwomulengera yavaayo nga bamusibira omusango gwataakola namugamba musawo olinamu kisina kye nina taata kwekumuga atuulirawo nkutwaleko naye ngaagiyeekengera musajja ati amala ebbanga mukomera ate mune Katonda agenda n'atuwa ebiwago n'obeera ng'oli muntu wagonjebwa tolina buzibu naye nga wakulanga eri bibbi omulaba bw'atunulanga ekyonziira omusajja akulaba bulabi nga labya ddala oli mutemu
era aji yagenda amwekengera nga alabya ddala eribbi eriwedde emirimu esajja ettemutemu naye nga musajja atuma amusibira bwereere talina buzibu kyobula oli agamusiro bannanga alabika wanjaga alayika baginywabo kumbe iwa enjaga luku alayike oba ofaanana abanywa enjaga kakati nga amuteeka mu gundi nga amwongereyo mu pulimo naye nga muzeeyi agenda yekengera yamubuuza olagaako ye nija kubuulira ng'amuvuga naye nga haji yeraliikirira tukyagenda maaso ne Makabi n'agamba zino zo z'abaana abafa abawano okutegeeza nti bayi Uganda nate bid Uganda bubu ku ntiko tuba ne Ssaalongo Goludeni okuva Entwetwe n'agamba ono omusajja n'agamba yasobola okukunulayo ebyo bakusimbira ku mulimu ewaka wookolera mu kikomera ky'oku mizigo wopangisa ng'oli yabisimba bikubonyaabonya bikusibye ebbanga sene tofuna bikusibye ebbanga emirimu gigootaana bikusibye ebbanga ebisiraani gwabeera nabyo osula nabyo n'obyebikka nabaga akubira Ssaalongo Goludeni embeera yagikugyemu musajja ava Ntwetwe ab'Entwetwe n'agamba siboogerera bingi obamanyi ate nga ali awo Kayembe stage wali embuga ye ku Masaka Road kitemu ku Masaka Road nabagamba amwetaaga esimu yita ku 074 24 589 074 oba 076 7 8 ojja kufuna Ssaalongo Goludeni okuva Entwetwe muganda wange musajja wa mutawa n'ebitenkana nagamba muziba ekyaddala mulogo wa ddala Goludeni gambye esimu eri 074 25 nze nange mutya 074 omufuna owai haji agero tuka nga mutakali mutulu amuzukusa owai golokoka nze naatera okutuuka ewange kakati gwolagawa amazima gali nti haji wayagala oba onteeka munaye wonanteeka simanyi nawe ndaga wange kubanga siina muntu yenna gwe nina abawa Luganda bagwe manyi kulume emotoka yange muzeeyi olagawa mbadde mukomera bansiba emyaka 35 bampayiriza nti natta omuntu naye nga amazima gali nti muzeeyi saamutta wataki muzeeyi yatiirawo haji yatya Ssekamatte olwamuga ndi yatta omuntu haji nawuliranga nekyenda kimutokota namuga kankuleke wano nasooka amwetegereza amutidde kankuleke wano sijja kusobola bibambulira haji muneewandi ennyambye fuluma emotoka yange saba gambye fuluma emotoka yange tana siina buzibu nyamba muzeeyi koyeni fuluma bwe yawulira ne bamusibira gwakutta kakasiza wani bamuwayiriza era musajja wa talina yali atandikira bwato n'afuluma Makabi yafuluma nga talina kyakuzzaako yafuluma mwana mulenzi tanka nga talina kyakuzzaako era agi n'akulita n'emmotoka yange nene yasigala yeekengera anoonya wadda talabawo gyava tasobola kuddayo ne gyalaga tamanyiiyo abantu balina ebizibu mu nsi gwoba weetenda ani olina ebizibu muganda wange ago mabaga bubaga abantu balina ebizibu n'omusanga musajja mukulu talina waaye gye kaluba talina kyakulya talina kyakunywa talina famire nti yiino ensi alimu yekka bwati bwannamunigina yawulira nga embeera emukutta ekiwatowato emukutta amakatokato takyategeera jjadda musajja wato aji yasooka nalowooza ku musajja ono nga bw'omanyi abasiraamu batera okuba n'ekisa neddala alla ki kino kyondetedde Mukama Katonda musajja ono obadde ongezesa bugezesaawo oba alla wange omulungi ki kino ya rabbi subhanallahu akbar simanyi kino kivudde musajja ono bamuwa omukisa ne abantu nga bazibu aba mutemunanzita kamuwa engeri gye kiri mu kunjogereramu alla wange ononkuuma omusajja ono kamuwa omukisa ayinza okubeera nga teyakikola nga bamuwayiriza kino kyaviirako ajo kwekuba mutima nga lwekyo mugamba n'omusajja munnange onenya wa bwereere alabika talina buzibu kati aji ng'akyusa emmotoka asobola okugenda maaso n'okukolaki n'okudda asobola okulaba nga alaba omusajja ono simanyi oba naamusanga naye ng'akizudde alabika talina buzibu alabika talina buzibu bigenda kuggwerawa
nga bwati emmoloka ajja agikyusa nakugambye kubiri omusajja ono akubulira ebizibu byonna nga tolina kyomugambye ebikutambuliddeko abakuloze abakusiranyiza abakuziza emabega kuva mu famire yewammwe okuva gyokoledde byonna agenda kujja kubuulira kimu ku kimu nga tomutaddemu yadde ennusu n'ekikumi bwekiti nabagambye esimu yita ku 0744 sorry 0743 79 oba oyite ku 0754 0754 0754 oba 0743 79 yogera naye bwatyo nno aji yasembera nagambira omwami ono ku 0744 08 era omufuna Musajja namulisiwo. Yagenda okuddayo yamulise nga tamulaba. Muzimu kiki? Musajja abadde musambwa muzimu kiki? Za ku kiki? Alaziwa amangu ago yakomawo kumbe musajja watwali nagezaako okwetoowoloza. Embeera tamanyi akudda ali awo. Alinga kimererezi wuuyo. Naye nga baaba alina akanyama. Katonda yatuwa ebiwago oli akulala n'agamba ne onanzise. Naye nguluusi munnange tuli mutemu. Aji asitala wakyuse emmotoka agende amunoonya tamulaba kumbe gye yakomawo nga wano yavuddewo bigenda kuggwerawo nate Makabi ye firimu gye tulaba Makabi The Boy Killed okuva mu Silvers Production era nga Vijay Silva atatandikoloza enkwereza by Uganda nate Build Uganda bubu ku ntiko bino byo by'abaana abafa abawano nagamba biba birungo masana alegennyini kati agera omulengera Aji ng'amulengera eri maaso akuta akaveera musajja wattu akulita Aji yasooka n'amulengera Katonda yayimiriza emmotoka ajja nga bw'omanyi ajja ayimiriza emmotoka ku mmotoka emuyambe mwongereyo ne gy'alaga tamanyiiyo nga ddamu ayimiriza alowooza mmotoka yanjawulo Aji yamulabye edda ng'asooka ayimirira labayo Aji ng'ayimirira muze mbadde nsabaku bansonyiwe muze akale tofa yingira yali alabye nga yoli yamugoba n'amuga tafaayo ayingire era musajja wattu yafunira omukisa n'ayingira nabagambye Ssaalongo Muwanga waali ku buli nsonga yonna ogenda mukubira essimu zinaso okubeera ng'akuyambira ddala buli nsonga yonna gy'oyagala okutereera muganda ye nagamba alina ssente zagaba ez'entandikwa azikuwanga looni n'oziteeka mu bizinensi yo ng'ebadde egwaniddamu n'ettumuka n'efuna ettutumu ery'amaanyi eriyitirivu nagamba naawe atandika bizinensi mukubira akole ssente ezo ogenda ozikozese muganda nga ozoozemu ogenda kulaba kyenkugamba ssente za mukisa eza Ssaalongo Muwanga emirimu nga gigootana bizinensi nga zikyankalana mukubire tolina bakasitoma yita ku ssimu eri 0752 0752 oba okube 0749 2264 era omufuna 0749 2264 njiddamu eri 0749 2264 oba 0752 4503 Ssaalongo Muwanga nabaganira eri 0700 369 ojja kwogera ne Ssaalongo Muwanga bwato Aji yamuleeta maka gye yabeeranga ng'omuntu omukulu yeyetegereza amaka gano n'agamba naye sajja nga balina ssente omusanga mukubo n'omunyoomanyoma naye abasajja baba n'akasente baba bavunaanyizibwa yenna musajja ati yajja n'akaviira bwe yeebwalabwala tamanyi kiddako n'akawummuza wano n'alengera Haji kwe kusembera ayongera okwekkaanya n'amwetegereza Haji Sekamati bigenda kuggwerawo nate olunaku olwaleero nabagamba nga olina omuntu yalemera ku bwenzi omuntu yagwa ddalu bamutegatala obusukko nagamba omuntu yalemera ku bwenzi ku sigala oluusi oli yalina emikisa ng'afuna sente ne gimuyita mutakyafuna de 10 nagamba okubira omusajja ono akuyamba akuzza engulu ajjanjabe n'ebyagenda maaso n'okulemerawo nabagamba essimu eri 07 40 35 46 kubako 07 40
335 ng'oyina ensonga ezo enjogeddeko wammanga 070 335 oba 073 737 073 ojja kuba ng'oyogera naye yali akyagenda maaso n'okubeera nga ye bw'alabwala eri kumbe haji bane haji asalamu aleikum kwendi aleikum salamu alaikum alulahi wa barakatu bane haji mune twali tumanyi togenda kudda bane naffe alhamdulillah ekira nze n'omugenyi agenda kumulaba musajja mukulumu naye talina buzibu ajatizaamu tulina okulaba nga tubeera naye nagamba tugenda kugira tulina okulaba nga tubeera naye naye weyisa bulungi muneyi gyali ajatizaamu tegereza mpolampola tumupapira omune mukwata mpola alina ennyindo alabika muganda maama Sofiya kuba bafaanagana ennyindo kitebe kya gaali egenda maaso kakati ng'aja amwanjule bulungi nnyo balina okubeera nga bakwatagana nabagambye Ssaalongo Guludden okuva Entwetwe waalimu abalina ebizibu ebyenjawulo nga bakusimbira ebintu ewaka ku mulimu babisimba wookolera ku muzigo gy'opangisa bakusimbira ebintu mu kikomera kyo nagamba jja misana tukunabijjayo misana tukunga enseera bane yabisimba n'amuleeta n'omulabako kino kigezesa onombuulira nakugamba gwalina omwagalwa nga yagenda akwenda ku 3 ng'amukomezawo ng'akozesa akabba mutima akozesa akabba mutima kokka ng'oli akomawo naye tagenda kuddamu kono baana batagenda kwekyanga gwalina omwagalwa omuwala akulidde amajja olina omulinzi gweweegwanyiza tava gyali olina omusajja alina sente netakuwadde n'ekikumi ate nga mugane mwali mukwataganye abasajja bagambako banaku bokka kubira Ssaalongo Guludden tosula siteepu nagambye essimu za Ssaalongo Guludden ali ku 070 24 essimu njiddamu eri 070 24 oba 076 7 Ssaalongo Guludden okuva Entwetwe nakugamba ali awo ku Kayembe stage ekitemu ku Masaka Road w'omusanga naye ng'ava Ntwetwe yensibuko ye bamuwa kamera aje agenda ovaayo nga mutaka atandise okafankuza neeraliikiriramuko engeri aji yamutunuulira obanga okubeera amaka g'omuntu n'ava mu kisenge ng'atunulanga bombuzi naye abakuwadde emmere neyogamba amazzi osooka n'opoozingamu n'ogamba oba agamba musumbuwa tangamba nafunye ekizibu n'emmere yamulema n'asooka abirowoozaamu musajja wattu haja engeri gyamutunulidde nga bombuzi abantu kikaki naye mutuufu naye yandeeso bitanyega bano bantu kikaki ono yandeese wano tanyega ntunuliranga bombuzi buzibu ki embeera omukazi agimpadde atadde awuteze n'agenda tebalina buzibu naye yatandika okutya amaka bwe gato gye gali nga mayambi gayola galabirira naye nga tegabibeerako so nga abantu yo abazze okubeera ewo abaabiriko nnyo ndabika mbafuukidde ekizibu ndabika bambi mbafuukidde ekirala naye ng'oluusi munne tebakubeerako bwabamanyiro genda maaso n'okwola abantu nakyo nno kiraba okuva eri Katonda bwekijja joli tokigobanga yola abantu kano naawe ajja kukoola mu bintu bingi mu byenfuna abyole bigaziwe amagezi agoole agakomyewo gajje obeere nga oli wa mutawaana buli lwobeera n'abantu Katonda agaziya ensawo yo so teweegubangako bantu wadde bagaa teweesiga mwana wa muntu eyeesiga omwana w'omuntu mbw'aba akolimiddwa bigenda kuggwera wa nagamba zino zo z'abaana bafe abawano era nga bulijjo vijja Silver Tatanekolo nga nze mbadde nkuweereza okuva gye tuvudde yonna era nga bulijjo era nze nkuweereza nagamba tuba ne Jolo Quality Properties bali kiyonga emabega Vision for Africa songa ekireko jabasa ukireka shopping center duka n'amasamu mukaga level ya 2 nagamba proti gwazaagala nagamba ngova kireka ova nakawa kamuli banda ganda kasokoso kirinnya bitundu ebiriraanye eyo kubira mwana mulinzi makambu yatula ku ofisi ya Joli Sangi ekireke duka n'amasamu mukaga level ya 2 jali gwoba okubira gwava bitundu byeyo ebyentambula proti ezakakada ajja kunnyonnyola byonna ngoyita ku 0705 65 33 15 0705 15 mwana mulinzi makambu kali ayita omukyala n'amuyitako kyamuli ng'essalaamu eri ensenge yeebuuza ddala bantu ki bano bendimu oba bakaluubiriza embeera
Teri kibinga ekyo kaddi wange obadde mukomera nga tolina kyolina musajja wattu bayamba muyambi. Otuuka ng'olaba ensi butuufu egaanye olaba woli tojaawo naye nga tolina obeerawo tolina walala wakubeera ng'olaba wafuukidde omugugu naye ng'ate munnaaye oluusi abalaba tebakulinako. Kale no bwe bulamu obw'ensi obwo osabanga Mukama n'akuyamba n'obaako w'otuuka naye wala n'ebizibu n'akuyamba n'akowaza ebizibu modulo ng'eno mu bulamu bigenda kuggwira wanate. Yatandika obirowoozaamu nga tabitegeera tamanyi waagenda tandikira. Haji yamuyamba n'amuleeta ewuwe bigenda kuggwerawa. Nagambye ayagala okuzannya essimu oyita ku 0705 52 9 oyogera mwana mulenzi Kabana kennyini 0705 52 9 gwayagala okutumbula talanta nagamba leka jje bakira bakidde bugagga. Essimu kuba oyita 0705 52 9 gw'owulira oyagala kuzannya kina Uganda otumbule talanta leka kujezikanga piro oli ku bugagga weebasa ofuluutira kuli egenda maaso. Bulaza naye kati yalaba Semanda abamugamba bulaza naye Semanda baagala okudduka. Ono temwogera namugamba bulaza naye wano temwogera Semanda yeteeka lya wano tinumwanyega atagenda eri saagala kumanyira yatuukanga abamu abasinga tebamunyega yabuuza lwaki tebamunyega ne Semanda n'amudduka. Lwaki tebanyega abantu bawano kikiri wano kikigenda maaso naye yebuuza lwaki tebamunyega mwana mulenzi tanka. Buli gwentuukako talina nekimu kyanyega. Buli gwe ngamba kino tebanfaako kyokka ebirala kulekedde kirungi zimpe mutwaleyo. Kati okudde eno beegesa kuba gwe tukuba kasasiro omukasuka mwala eno waliyo omulala aliyo bamuyita magodogodo bamuwa kasasira mukasuka mwala. Olaba musajja mukulu alinga bawunsa olisanga n'okaasenderera kalirina kumbe naku eri kwono eyoza lumonde abeere n'omwana bwa street yabukuziza magodogodo. Kumbulya maama mwana sisobola zisula mwala luli nali nkubidde mwana sereza maama luli wali ozisudde mwana sazisula muwala mwana luli nali nkubiddwa takinga nanga zindi bubi naye laba akasende mwana nakatuusa. Kale mwana kyakabisa ko bongereyo mwana kidogo mwana bongereyo kidogo. Akunganya skulapu nete zitakyakola bidomola magodogodo musajja wattu ennaku eri mu nsi abuuka myala beba abasajja bosanga nga bamusiba emyaka 35 ng'oli bwali ng'ali wa street naddera n'abeera ku street embeera n'emukwatirawo n'akaddiwa nga talina kyalina. Bosanga nga atambuza obunyeebwa nga ye bizinensi nga talina watandikira wala yakubeezaawo bulamu talina mukyala talina mwana talina makati gaagano talina wasinzira talina baluganda. Ennaku eri mu nsi wadde bulijjo bayimbamu eri mu ndongo walukaga yalimba ennaku eri mu nsi wamma egenda maaso firimu. Kati anja agenda ovaayo mutaka atandika okwetuma emirimu agenda okulaba nga banne bulijjo emmotoka agitwala wa sepuya ku kisaawe gye bagyoleza agenda okudda engulu ng'alengera omusajja emmotoka alina engeri gy'agyozezza. Jjukira ali wa ku street batera okubeera bakanaabe yeyoza emmotoka n'alyoka aginyiriza masiini ate muzeeyi w'ennakawuka ayita mu kifuufu yavaayo akamwenyumwenyu kamwe ekiwagonja muzeeyi takirabangako naye ndowooza kaakati okakkanya ekimala namuganda ndowooza ebbanga lyomaze ono okakkanya ekimala amannya g'amatuufu naye amannya g'amatuufu gegwani wangamba gwe tanka gambuulire amanya gange nze makabitone obuzaale bwo bwawa oba oluleesa olwo ekituufu kinti obuzaale bwange sirina yamugamba ekituufu kiri nti obuzaale bwange sirina. Muzeeyi yeewuunya tolina kuba abantu bagamba n'agamba nze banzaala Masaka nze banzaala Nakiwogo nze ndi wakubayita ababiri akale nze ndi wekabale kubayita ebintu modulo ng'eyo naye gwe nobeera atolina yadde ensibuko yadde obuzaaliranwa
Kema tuzala nakyo ogukunyinde wano. Twakula tulaba nnyonyi nga zituyita ku mitwe. Nakola ebibi bingi nnyo. Namuka kino kyava ku kinamuka bwe navubuka saakola na bazadde nabo naabona nnyo. Nakola ebibi bingi nnyo. Naye baavuna n'omusawo gw'esaakola ogw'okutta omuntu. Annyonnyola gisekamate. Kuba yakulira ku street. Namuka baavuna n'omusawo bwe natta omuntu. Naye nga ate saamutta. Omwana ow'obulenzi tawulirizibwa. Yamuga mu nsi muno gy'olaba omwana ow'obulenzi tawulirizibwa kabeere waka tebamuwuliriza kabeera ntamuwuliriza teri asaasira mwana wa bulenzi nga bwe basaasira ow'obuwala. Fe abalenzi boolaba neetubonyebonye tulabye ne bosaba kapito ng'obadde ogenze mu bazadde bagamba kisibalire muli kigende kikole. Naye omwana ow'obuwala embeera bagimwanguyiza kati annyonnyola ku mwana ow'obulenzi engeri gy'atoba mu dduniya tutoba nga teri ayamba olw'otuuka ne bagoba ne bakuba ng'olina kusituka weeyiye wekka weesule wekka ate mumala okusituka abateesi nga bajja bakunoonya. Newenjogerako ne madamu tampuliriza. Yagamba era newenjogerako ne madamu wano ndaba madamu tampuliriza. Naawe ndaba ng'olinga atampuliriza naye sinadde mutawaana. Wabonerera. Namugaa ku byongambye bye wakola wabonerera. Ekyaddala bye nakola byonna byonna bye nakola nabibonerera. Kimala. Kubanga njize essomo erimala era kimala kikola ki? Kimala njagala kubeera mu bulamu obwange nga nze. Bitegedde byonna baaba. Kwagini bitegedde byonna baaba. Nja kwogerako n'Ajati. Buli nsonga yonna tulabe bwe tunaagenda maaso n'okikolamu. Muganda wange ekigambo kye bayita ekkomera bagamba ntaana ya ku nsi era akwagaliza ekkomera aba akwagaliza kufa. Naye bwe bakusiba ng'obadde olina amawagali ng'oli muvubuka wallaahi oba ogenda kuvaayo bw'otavaayo nga toyize kitegeeza toliyiga kubanga ekkomera abamu bagiyita University of Understanding. Ogenda olina amawagali okomawo baganuunye nga nokyalina yadde amawagali era bw'otayiga olifa bw'otyo nga toyize nekkomera bagiyita University of Understanding. Ekituufu kiri nti banyumya emboozi mpanvu nnyo era ebeererako ddala ne Haji Mutaka nga yennyonnyolako. Omwana ow'obulenzi amugambye ekituufu kiri nti mbadde njagala obulamu bwange bwonna bwensigaza ku nsi ndabike ninfa ku mwana ow'obulenzi. Abo abaana abagenda ku street ne batandika okubeera nga babeera nga nze saagala bye balimu essaawa zino babibeeremu. Ayagala agende ku street ng'abuliririra abaana abo abakulira ku street abatakyalina ssuubi. Ayagala afe ku mwana ow'obulenzi kuba yalaba nga omwana ow'obulenzi tafiibwako. Tafiiriddwako tateekeddwateekeddwa naye ng'ate omwana ow'obuwala bwe tuba tuzze mu mabega gubafuddeko. Anti owulira omwana ow'obulenzi ow'obuwala bamuteeseteese naye ng'ate omwana ow'obulenzi yawasa omwana ow'obuwala. So omwana oyo bw'asanga omwana ow'obulenzi nga tateekeddwateekeddwa kiba kitegeeza byonna omusango byonna bigenda kudda nga birangibwa omwana w'obulenzi. So mu byonna wensabira obuyambi bwo on supporting ntandike nange okusomesa omwana w'obulenzi. Asaba obuyambi bwaje agala somesa mwana wa bulenzi nga bw'owulidde kuba munaye teri atufaako ffe maama n'obonaabona naye bampala olina okugyegulya naye abaana ab'obuwala munnange bo balina gye bayisibwamu nga ndala. Nagambye Essaalongo Mukasono Munnakyaggwe bulijjo mumbuuza essimu ze ye musajja akolera ekintu ne kiterera ku bwereere n'osasula ng'omaze kulabako. Bw'oba azimba ennyumba yo nga yakoma ku musingi ku malirisa mukubire osasula omaze giyingira. Bw'oba olina ababbi abakubba amala bakwata n'obalabako n'olwokosasula. Bw'oba olina esente nga zibadde zikuyita mu ngala maatereza mikisa gyo sente ne zinywera n'olwokomusasula. Mwabagenda ebweru n'agamba mwekwata omala genda bweru n'okola sente n'obwana bwazo n'olwokomusasula. N'agamba omukyala nga yagenda omwami yagenda yeekyanga amala kudda n'okosasula. Bingi mwabagoba ddiiru bannanga akubula empiira gy'onoosiba wiikendi mwabasiba betting. N'akola empiira kika kigw'onoosiba osasula omaze kubanga oguwangula n'okuba omuyindi. Yita ku 07489696 07489696
oba 077333 0 yambadde yasomola esimu ya mwana mulamu takali alengera yazeeku wano nga mu kabuga n'alengera kyambadde nga bisimu y'omuwala kyokka bino byayagala okugoba ku baana ab'obulenzi obutabateekateeka kyekiviirako gino emize abaana ab'obulenzi ne bagenda maaso n'okuba nga bazaala emize modulo ng'eno mutaka yalinako ne waali makabi yagoba omuvubuka Senoga alina babbira yabayitako obuyisi bano abaakakoola ekitole kigwatolaga gwe ekitole kinaawe waliwo omuyaye Senoga simanyi oba Senoga abbye esimu omwana alekanye Senoga kubamba ndigweddayo ekitole kikati mbadde ndi eribba ne mulengeraho omuyayi n'anyakula esimu y'omwana n'adduka neŋŋamba banne bane tumugobe mwana kale ulero omuzeyi mwana byanyuma gwe omuzeyi mwana olimu amagezi mwana gwe kyali omuzeyi mwana vaano ogende gasiya kaleeta nenugu yagwa mu bayaaya ate abo olabye engatto gyayambadde mwana omulidde fala mwana dde oyo kyali mwana jatuleetera ebizibu mwana jaleeta obusajja olengera sooka omuyite jatuleetera ebizibu mwana Senoga atandise okubeera ow'embwa mwana sooka omuyite gwe dogo jangu mwana eno gye babeera abo abaana babba amasimu ku street balina be bakolera obalaba omugwamu asobola okuyuza oluba oyo nange njirabyagera nenjikyoma mwana kasimu kalimu emiga 5 gyokka kati bino byebiki ba ku simu ez'ebbeeyi gwe naawe tokiddangamu ate muyaye emiwunyo kugoba tenoddukira mufo jaleeta emitawaano jaleeta emiwunyo gwe kyali tokiddangamu ddukiranga eri walala osalodde eno mutaka ali agoba Senoga nga ayagala mufuna amubuulirire abaana b'obulenzi bave mu mize gino bayige okwekolerera bamanye nti ensi bwebe kukutte tekwatira ddala bbanga lyonna osobola okusituka n'otambula n'obaako ate wootuuka ajja yongera omwagala bwe yamutuukako n'amulamusa yesuza atya akomyewo nga nkooye twade tuveeyo mu kuziika namukawulira kuno olugenzi oti ayaya muzeeyi baaba ngamba wano nga nesitula ogenda otandika omulimu gwe nagamba kakati mba ndi ku street nsanga omuyayi anyakula essimu ku muwala atandika emisinde mugoba kumba akwata omukuba ogutuukira ddala kuki ku mikwano gye gyadiringa nagyo mu byamasimu maama nnyabo ngenda okutuuka wali abasajja bangamba olagawa nga sibagwamu awo nabaguddemu nga batandika okugenda maaso n'okuba nga bantabukira naddusa emisinde katono bampise bubi jjukira ayagala abulirira abaana ba street obamanyi tebaagala mmanyi era musajja wattu aga atagenda kuddayo waji nedda ojja kuddayo omanyiyo eriggwe omanyi gyembadde mu katanga koyendo ojja kuddayo kubanga munnaye buli kimu kyetaagisa obudde okugenda maaso n'osobola abaana abo olina okuba omukalabakalaba ng'ekyana ky'omusota namugamba kakati ojja kuddayo otya bw'oba oddayo ogendanga mu nnamawulire n'obafunamu amawulire n'obakumaakuma n'obabudaabuda tobalagandi ogenda bakwata nkutegedde haji kwendi kuba si bangu nagambye Ssaalongo ne Nnaalongo ab'ekyama ky'omugagga we bali okubeera nga bakuyamba buli nsonga oli ne wababbye essimu yo oli ne wababbye ebintu mu nnyumba oli ne waba akufeeze nagambye Nnaalongo ne Ssaalongo ab'ekyama ky'omugagga we bali buzibu kyonna kyonna abaana abawala bazaala abaana nga bafa abafuna embuto nga zivaamu gw'omugumba tafuna lubuto yadde kubira Nnaalongo ne Ssaalongo bakuyambe nagambye essimu eri 0750 3111 0750 3111 oba 0752 01489 oyogere Nnaalongo ne Ssaalongo togenda kwejjusa kali yamugamba togenda kwoza ate buli zoyozeza zigwere mu ttaka kyogenda okukola ogenda kuddayo haji yatandika omusponsalinga asobole okubeera nga addayo alembe kubeera nga apowa waliwo abamuza essimu za Ssaalongo abizzaayo atasaba sente atasaba de 10 kyonna kyonna akolera ku bwereere bw'oba olina byakikanga bikusumbuwa bakusindikira byokola kibiremedde ewakaawo nagamba mukubira abisindike abizeyo gye byava ebiddiriro nannyini waabyo kubanga ebidiba biddira nannyini waabyo kabe mujja wajja kitegeera kabe mulabe wajja kumanya nti nabasajja baddala nagamba essimu za Ssaalongo abizzaayo ali ku 0748
55 15 44 074 8 55 15 44 oba 074 3 04 18 5 mukubireko kati tezitetinga kuzanyira mbintu ng'olina ebizibu tagenda kusaba sente ate okoma okumwebaza ng'oteredde ayagala oyo asinga awo ayagala aliwa kati yajjanga agwa ku magodogodo amugamba mwana embeera nga ogiraba eyasite mwana yakupangirira tubeera mayiyirizo mwana nobonaabona nga yatazaalwa nosaba okufafa zali wetugire ku munyanya nga nogwo kibuga tolina wogujja mutakata aliko mujja mu information amugamba abavubuka ababeera muno naddala abavubuka bali kuki netoneralikya tewali nnyo buzibu sagala kamera koyeni oyinza okugamba nti oli w'amawulire nogyotwala gwe ku Munu TV ne balooka bandaba mu gundi mu kapyaki ne bajja bandaba mu kyombo saagalira ddala mwana kundaba mwana kunkenga ku televi embeera eno mwe tuli koyeni siina kye ngenda kwata embeera eno mwe tuli mwana oba kiki mwana oba mukulembeze yabireeta nange simanyi mukulembeze muveeko toli munamayo toze na kamera simwe bana aba Munu TV bamulugana nkani muluga asha amulugana muleseyo ku kitebe naye siina kamera twagala nnyo naffe mwana mujje eno mumanye kye bye tuyitamu mwana eno mugeto gye tubeera mwana nyonyo tubyagala mwana naye lwakuba mwana oyinza okudda mwana olaba neebuzaabuza ondaba kasasyo noloza embeera nonyini musajja munene naye nga mbonaabona mwana notafuna nakawala kogamba nti ogenda kuwasa kaakalono okazaalibwa abaana buli ogwolaba akuzalawa ate nezinafe omulimu gwaffe gwakunyola kyobola abakazi abamu tetubasobola gavumenti eno twagikolaki manga bwondaba alenya gavumenti singa gavumenti empa kyansi okukola omulimu guno twali mulimu gwe sasobola kukola wulira okitegeera naye ffe abaana ab'obulenzi gavumenti twagikolaki nze ondaba nyina kaddoogo kange nakalunza muzeeyi mukyalo mukadde maama wulira nyina n'omukyala ewaka naye embeera teyeyagaza obeera awo noonoonya kasasiro ne kasasiro akubula alina akadogo yakalunza maama we naye nga waliwo yempisa gyenjagala kino kyakulya ki kino kyakulya ki mwana n'otunulira mwana nagambye kubira omusajja ono akuyamba ebizibu bingi nagamba mumbuuza nnyo omusajja ono omwesiga nankolako nagamba ono omusajja bwakwatako togenda sigaza kizibu kyonna kikusumbwa nagamba esimu eri 074 335 46 mukubire kati omubuulire buli kizibu kyekikuliko agenda kubeera nga akuyamba muleke kwetulangako eno eri 073 73 39 esimu kanziddemu osobola ozikwata eri 070 335 oba 073 73 nagamba omusajja mumukubira buli kizibu kyonna ogenda kimugamba wallahi agenda kukolaga kyogenda okukola otererera eddala ebyaddala nakyetufaako kambuuze lwaki mwagala nnyo abasibe okuleka ffe abantu ba wansi lwaki nga mwagala tukuŋŋaanyiza makulu yamutwala ni wa gavumenti era mbuuza lwaki mwagala nnyo abasibe okusinga ddala ffe abantu abalamu aba wansi nze mune ndi wamawulire siri wa gavumenti musajja wattu erizanywana lyakaveera bwe ligana ng'agenda mwala gwe nakivubo yembeera ebeera waawo buli kimu embeera ebanyiga namugaa geto manyi nyingi nnyo okutuukira ddala mu Katanga tondaba ni wano ndi Katwe naye nzigoba paka mu Katanga yonna amanyiiyo okitegeera nabwe balabikeko nga gwe banaye mutuufu osotuusa obubaka mwana eri abakulembeze bafe bamunaye batuyambe nange ndabikeko nga gwe bwonyirira mwana naye gwagamba tamanyi nayina ebizibu bye naye yabeera mukomera emyaka 35 n'abansingako gye bali namugamba toli musajja kirimanyi koera abangi abalina amaanyi n'abansingako gye bali magodogodo sinze nzeka ayina amaanyi nzeka mayombwe gyali bakataasa gye bali nange njagala omuntu afaanananga gwe gwegamba namugaa kyekimu kyekyo nawe akayagala tusiba ayogera abaluka enjaga yamukubamu ayogera abaluka namugamba zitotola kubeera wa gavumenti ndi wamawulire njagala bayamba obubaka mbutuuse w'omukulembeze amanye embeera gye muyitamu nakulabye ng'olimu olufunga omwana anja kujjamu evuunya mwana olabika olimu amavuunya gwe kyali mwana olimu amavuunya gwe boyi kyali wange
Jakunyiga gwe mwana akunyiga nako mwana nedda tonyiga kyali wange. Abadde agala munyiga enjaga emala neekomawo neemuwagawaga. Tugenda maaso Silver tandikola nga bujonga nze nkuweereza nagamba okwatanga ebiseera. Nate era nga woli we tuli nagambye tuba ne Jolo Quality Properties and Real Estate Consultants naga obasanga kyunga bali mabega Vision for Africa. Poloti za kakadde wali emayanga nagamba yegenda bugenzi olunaku lwanca gwatasobodde genda leero entambula weeziri ziri ekireka ku mafuta enkya gwatasobodde genda leero ziri ekireka ku mafuta kubira mwana mulenzi Midu ono yakola ku ntambula za Jolo tebakulimba teri mulala ono yakola ku ntambula za Jolo za bwereere esimu yita ku 0702 54 osobola okubeera nga oyogera ne mwana mulenzi Midu. Esimu njiddamu eri 0702 54 politika kakadde mu Jolo inakifuma saza nakifuma amayanga nakifuma mukawonga awo mayanga mukawongo wona tuzina nagamba tuzine nagalama emabega w'essomero lya St Joseph enagalama ku poliisi awo binje bitundu endese wonna politi za Jolo zijjudde kuba esimu muganda wange va muzanyo abaana bagenda ne bagula amagundi amapoloti nga abantu bati nabanga ina akapoloti goli musajja mukulu okusiridde muzigo gw'abandi kyokooza mukire kasi bituufu kale bituufu ono bijjanga tugenze nakebera kulabanga entambula za bwereere genda fazalo labuka kasejjolo nagamba Jolo musajja mwesigwa ebitenkanika simensinza mbanyonyola ne mukitegeere nabagamba esimu z'okwogera naye ebyaddala ali ku 07 6 33 kinanamu oyogereko naye 07 6 33 kinanamu oyogera naye oba 0700 11 ne 03 oyogera na mukulu nannyini kampani kennyini bonna mubagambe kyekiseera yatandika obatuuza ategeeza bano bagende bagambe bannaabwe gavumenti esobola obbayamba teyabasuula abaana b'obulenzi era njagala mubeere ng'abaana ab'obulenzi namwe musobola okubaako kye mwekolera ne muyambibwa embeera ne mugivaamu enembi ey'okunywa ebisigalasigala okunywa ebiragalalagala ne mubuzaabuza mbw ate enfufu yenakawuka yeegamyusa kumba olina ekiragala ky'oggunda mwana nfuufu yebireeta mwana yakyogera wano Kingi Gundi yakyogera n'agamba mwana enjaye esi ye mumyusa ekinanka naye nfuufu mwana yebireeta mwana ekibuuzo kyange ekirala mwana gwe kyali yogera buli omu abuze ekibuuzo olwedde wafunyeemu dda gavumenti egenda kubeera nga ebayamba gemaanyi olwedde tuli ate manya ndino gemaanyi olwedde tuli bumu muleke ogamba nno dde mukubuzaabuza mwe enfuufu ye kumyusa amaaso ng'ate enjaga gy'oliko kati gw'olaba nywa enjayi eno njayi babeera ku njayi n'amyuka amaaso n'agamba nfuufu yereeta ebizibu ate okwegatta namugamba ate okwegatta gemaanyi mulina kubeera bumu kitegeera ate bugubugu tagiisa busera nagambye Ssaalongo Muwanga waali okubeera ng'akutereereza embeera yonna egaanye buli mbeera egaanye muganda wange mukubire ku ssimu zino akuwa akasente okateeke mu bizinesi eddemu etutumuke gwatandika bizinesi nagamba akasente kano akagabanga nolini nga kamukisa omukyala wo nga yagenda oyagala dde nagamba ku ennaku 2 zokka omulimu nga gwaggwawo ng'oyagala kuddayo ku ennaku 2 zokka sente nga zikuyita mu ngalo okutereera ennaku 2 zokka ngola sente zitandise okwera nga tomanyi na gye ziva Ssaalongo Muwanga mugasajja wa mutawaana nagambye essimu yita ku 07 45 08 07 85 oba 0752 450368 0752 450368 yogera ne Ssaalongo Muwanga bakita FB Plus oba Falcon Bouncers Plus Limited kati abayingiza mu kibiina kya Falcon Bouncers Plus Limited kibiina ekyo tusooka joininga tutuukeeyo ng'ate mwana baagala empapula ng'ate kati nze gwolaba wano Sentema mwana saasoma ne batandika okuŋŋamba nakoma mu P1 ate baŋŋamba siniya 4 nze ndi wa 1 nabwa buladi teri ku bipapula kuyingira mu gundi mu Falcon Bouncers Plus Association FB Plus bagita FB Plus mwana ebyogamba mwana byakingere kati ate weyogera ebyekingere mwana tonabisobola wagambye mwana si byabasoma ate kakati mwana otandika ogamba FB simanyi bikigwe kyali baagala nnyo ebintu ebibangwiza tebaagala bagira tebasoma babonaabona dda
enaku ne bakuusirira ku babeere no mu byuma bakapika eno mu kisenyi babeere no bakapika buli ssaawa omulaba babawunsa naye nga maama future yalemala tukyagenda maaso Silver tandikono nga nze nkuweerezanga bulijjo nagamba okwatanga ebiseera okuva mu Silver's production outadangala nakawuka we are beyond the garden productions babeere no mukapika mwana naye nawogira nange nempikapikamu okopisa nnyo mwana olaba abana basika obusimu eno gye babeera tebalina byakola babeera mukapika akajuza gweomugwamu n'omugwa mukono naloka akuyuza oluba walaba bakanyama ono be baana bayagala okukwatako abahonye street alabike nga atereeza embeera kubanga naye kweyakulira naye yalaba nga temuli future mbino babeera bakajuza kumenya bantu nsikya kutwala byabwe gololagira nga kano leero kalala golola va muzanyo bajja kugolola mwana olaba ne golola eno gyalinga owakana egenda maaso Silver nga bulijjo na muganda wa mulugga eno gye bakajuliza kibondo kyaba Bouncer Association Bouncers oba Falcon Bouncers Plus Association kibinamu kyabakanyama yagala kitandikawo kyeyatandikawo ndozo lwaleero tumaliriza okukola ng'akyali mukomera bagamba bagayizi tulina okuba strong kati yamala ne bakwatagana ayina omubiri ekomyawo bonna abakuŋŋaanya ne bakwatagana efina tusinkane ku jimu bakajuliza nayagala bano n'abalukusuti basinkagane ku jimu ayagala bafuula bantu olaba n'endooba naye yakkiriza nayegatta ku kibinja ndooba nze ekituufu kiri nti abavubuka bombafunye era bampuliriramu baatuuka nga bamukiririzaamu abuulira Haji abavubuka yasalawo abalongooseza embeera kyenzizaako kati ayagala genda maaso nakulaba kyazzaako muzeeyi amuyambe yasalawo Haji akoleki amusponsalinga yagiseka matte nabagambye Saalongo Mununuzi atasaba ssente yakola ku bizibu by'omanyi ebyalemerawo obugagga bwagaana kuva ku muganda wasooka ne kusengawo ne kujjajjaawo nagamba geza ku Saalongo Mununuzi ekikamwe musinga obwavu tomanyi kwe kiva naye era oli awo olemerako okalubya omutwe ng'emmali mutojja kubira Saalongo Mununuzi kyokka ng'agenda kuyamba buli kibu kyonna ekyalemerawo mwe abatazaala baana mwe abasajja nga babalekawo gwatawasa bakazi buli gwofuna agenda bwolina omukisa ombi buli muntu gwofuna mwenzi gwenyini obaako ekikwanga tomanyi nagakubira Saalongo Mununuzi atasaba sente yadde n'ekikumi agenda kukola ki kukolako dde kumwebaza bwebaza esimu nagamba eri 0750 011 njiddamu eri 0750 011 oba 0748192992 tusobole okubateekateeka bulungi Haji yamunnyonnyola agende maaso addemu abagattaganye basobole obateekateeka bulungi ayagala kubaako engeri gye bafuminga ekibiina kino kikulaakulane mutaka ali mukomero oba yakajulizangayo oba agenda omugira ku street ng'era yakajuzajuza dda naye yatandika okubeera omuntu avaamu obuvunaanyizibwa obuteekanika obutalabwangako era ensonga agamba agendagenda maaso nozitambuze watali kudda mabega nagamba budde bukaba okwatanga ebiseera buterevu wano ku TV z'abaana baffe abawano nate era nga woli we tuli ekutusiddwako Kiko Mucuzi Mix nagamba matunda gonna waali bw'ogula entula nagamba fe okulala nosikisa Kiko Mucuzi Mix ogenda kumaliriza olya nkoko kino kyegamba nkyekakasa newange nzirya nembanga ali enkoko naye nga nsisa entula Kiko yakola ebyo Haji asajja banina empisa ate era nga yamaana ajja abasinkagane bali ababeeranga ku street si be bano abaali bagenda maaso n'okusika obusimu basajja bampisa bakyuka olaba bamuguuda bonna bali mu kibiina ekyabakanyama ekyabafalukoni yakiwandiisa amulaga Haji ekibondo kino bwe kikola ne Nalubega wuno bamuleeta Nalubega alina omukono gulinga gwa musajja baali bapa bantu buyondo kubabbako pikipiki na busimu ennyo webalire ddala Haji yagamba nsanyuse nnyo balaba era mwebale nnyo mwebalire ddala okufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa Falcon Bouncers Plus Association Ghetto Support Program zonna batandika kuziteeka mu nkola Haji ng'alina basembeze eri omukulembeze genda kubeera nga
mufiibwako waliwo era yalina otuusa eddoboozi ly'abasajja bano eri omukulembeze n'ekifaananyi mu ofiisi mwekiri. Tusabe ne gavumenti etuwa obuyambi. Era nga tugenda kukola buli kimu tusabe ne gavumenti etuwa obuyambi. Gavumenti eyagala nnyo abantu abeeteeseteese. Abo bawulira abaleekaanaleekaana baba tebeeteeseteese. Ku nsonga eyo. Era tugenda kukola ku nsonga ezo. Asanti sana. Yabayigiriza. Yongeza tena ne bakuba obugalo kwa. Era kyamaliriza nga bafuusa abantu ab'obuvunaanyizibwa. Eyatandikira ku zeero nga muneetamanyi obulamu bukyuka abantu bakyuka. Osobola okukyusa naawe obulamu singa ogezaako ne weefula obuvunaanyizibwa n'omanya nekyoyagala ensi eyinza obutakkalubirira nga yebadde kalubirira emabega. Nagamba okwatanga ebiseera butereevu wano ku Moon TV. Nange Vijay Silver tatandikolo nga bujonga nze mbadde nkuweereza zino ez'abaana abafu abantu nagabulwa Sunday Olwomukaaga ssaawa 12 okwatanga ebiseera n'ennaku zino ez'obuliwo era tutambula. Tokkirizanga kunyumiriza muganda wange mwebale kulaba era nga tubaagala nnyo temujjanga okwateera mweraga.